Musala ya Bobia nkoti yakamano ganti bana abasaba bo bakake government ebavunani netwebuza omuntu atalina musango ate agandi ate mu kooti agamiti njagala kwevunana. So tulowooza nti ensala ezo tezasimbulisibwa mu mateeka era ziyinza okuba zirimu ensonga endala. Tusazeewo tugenda twatekayo omusango mu kooti, abantu bano bonna bawa omusango mu kooti, ensala ya Supreme Court yakafuluma mu kooti eya Civil Division nga kooti yali eganye okuwulira ng'egamba terina buyinza. Ffe tugamba nti abantu bano bali mu kkomera abamu bamazeemu emyaka 5 ekitalya gigenda kwera 6, tebalina nsonga yonna olwaleero lwaki bali mu kkomera, tebalina kibayita charge, tebalina remand warrant ebabeeza mu kkomera. So tusaba kooti kugenda mu kooti tugikake ewulirize omusango gwaffe ogwo ogwali baali basaba kuyimbulwa nga tolika kwakulizo tweta conditional release. Mu nkowe erimu tumanyi twafuna ensala okuva e Masaka era wiiki 2 emabega ey'abaganda baffe Edi Mutwe Akireewo Wakabi ne Gaddafi, era nabo kooti negamba nti tebawadde bbeeyi kubanga okuwulirizibwa kwabwe emisango gyabwe gigenda kuwulirizibwa essaawa yonna. Era yali egambye nti bakiteeke mu bwangu n'okutuusa olwaleero tunafuna kalaga konna nti kooti eyo erinayo session gyeteeseteese okuwuliriza emisango egyo. N'olwekyo wiiki eno yennyini tugenda kuddamu okuteekayo okusaba okupya kw'abaganda baffe abo abana, kubanga ekirungi kooti obukwakulizo bonna luli yali ebusanze nga butuufu. Yagamba kituufu tebajjanga ku musango, kituufu balina amaka, kituufu balina ababeeyimirira abesimba, naye ensonga enkulu gye yagamba nti bagenda kutandika okuwulirwa. N'okutuuka olwaleero tewali kalaga konna nti omusango ogugenda kuwulirwa. N'olwekyo ekyo nakyo tugenda kuddamu tugambe kooti twagala mubayimbule kuba tewali kiraga, era wiiki eno tugenda teekayo okusaba okwo. Tukimanyi nti Edi ne Akireewo baggulwako ebisango ebirala mu kooti y'e Kanyanya era bagenda kukomawo wiiki ejja ku Mande. Tugendera kukwasabira okweyimirira okwo omulamuzi wa kooti eyo alina obuyinza okubayimbula. Tulowooza nti bino bya bufuzi, n'olwekyo ffe tetusaba essiga eddamuzi lireme kuteekebwa mu buzannyo bwa bwabufuzi. Essiga eddamuzi sigale nga likola omulimu gwalyo ogulitandikibwa mu ssemateeka okuwuliriza emisango nga terinamu kyekubira n'akamu. Saamuka abawo olusungu tumalirize. Briefly, upon the Supreme Court determining that the General Court Martial do not have space in trying civilians, we told this country that the implication of that decision was that first, there are no charges holding these people. Secondly, that there are no files at law